Rema Namakula wamu ne Dr. Amuza Ssebunya g'amazima bali bulala be bayita ba Planned Kid. Still nenkuleetera ne updates ezabaddewo over the weekend ku nsonga za Bobi Wine wamu ne famire ye. Kwaniriza nnyo eno ku SMX Media naye munzikirize olunaku olwaleero nsooke na kwetonda. Olunaku olw'eggulu sa uploadinze video n'emu ate mukimanyi munnira ekyo kiba kivve mbeera ngaawe mudde wano ku SMX Media olunaku okuziba nga sibateereddeeyo updates mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda wadde n'emu. Neera okulwekyo nsaba kwetonda okwannamaddala neera nga mbagamba tekijja kuddamu kubeera nga kibeera. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange musa SMX wano tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira bwe tugikolera ekisinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga zibeewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mu njika. Nkusaba subscribing ongende ku notification bell ebisigadde obitulekere. Yes, katutandikire wa Rema Namakula. Ebifaananyi ebyo byafulumye olunaku olw'eggulo still lw'essaakoze update wadde n'emu naye wali ku SMX Media beera nina okubeera nga neera mbiggusa sobole okubeera nga mba updatinga. Rema Namakula yes bahavinzemu some good time nga omanyi family ye awo ebeera eweddeyo abaana be babiri omwami we omulungi naye kennyini bantu bana family ebeera eweddeyo. Leero yongeddeko omuntu omulala ow'okutaano oyo abeera Evelyn Namulondo best friend wa family eno ba family friend wa family eno byebiki byendi mukubeera nga njogera nensuubira byebyo family friend weno family Evelyn Namulondo nga okujjako nga yeegasseeko if not nga ne kamera ye yagibadde wala eri ku kidobo omuntu omulala yenna yabadde akuba ali ku bifaananyi ebyo twasobodde okubeera nga birakubanga ebifaananyi tebyekubye byokka. Naye neera still mulimu ekifaananyi ekikkaatiriza ensonga ya Rema Namakula nange wano ku SMX Media gye nabagambako eya nnyashi ya Rema nti yo tegenda kuvaawo mu mwenna bamuwala n'abawooza yagidownloadingawa bannange yagisuubulawa agigulawa yakozesa ki kyonna kye yakozesa okubeera ng'afuna nnyansi yonna gye yagidownloadinga yonna gye yagishippingira mu kye mulina okubeera nga mumanya nnyashi ya Rema tegenda kubeera nga ekola ki ng'evaawo kati ekyo mukigumire bahaters musobole okubeera nga gumina mutandika okulivinga nakyo kubanga the new reality kati. Yes ale naye munnange mu buli bifaananyi byatuweereza mulina okubeeramu ekifaananyi ekikkaatiriza ensonga eyo kati awo waliwo gwensaasidde. Nga tuvudde still neera Bobi Wine ne family basobodde okuhavingamu some great time over the weekend olw'ensonga nti abaana bagenda kubeera nga baddayo ku masomero tu ne bagise bati eno gyali mu kubeera nga akoleyo okutalaaga okuddamu okuzuukusa emitima gy'abantu baziyita batya road trip zali mu kubeera nga atabaalako kubanga nagenza okusemba okumanya ng'ab'emitiyaana olunaku olw'enkya olwokusatu kigenda tokota nga sikisaanikire ku lunaku lujja Berard Nganya gyagambye okubeera nga atalaaga e Masaka kwegamba agenda planinga teyakomye ebifo ebibiri byokka gye yagenze wabula akyatalaagira ddala. Namwe kimulina okukola kwerinda ddi lunaku lw'anaabeera mu area yammwe musooke muwulire ki ekinaabeera eyo. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere.